Abakulu ab'emituba mu lulyo olulangira bakyaddeko mu Butikkiro mu mbuga ya Katikkiro gy'alamulira era ne bakubaganya ebirowoozo ku nsonga ezitali zimu ne babaako n'amagezi ge bawanyisiganya. Bano bakulembeddwamu Ssaabalangira Godfrey Katikkiro Mayiga era ategeezezza Kamalabyonna ng'emituba gy'abalangira bwe girina okuba 56 kyokka mu kiseera kino waliwo egizze gibula nga wasigadde wa 38 gyokka gye beekakasa egitambula obulungi wadde nga bali mu kaweefube okuzuula abaavamu egyo egitakyalabika. Ssaabalangira aliko ebituukiddwako mu lulyo olulangira byalambululidde Katikkiro omuli omukolo ogw'okumanyagana ogwakuŋŋaanya abalangira n'abambejja abasoba mu 8 ogwali mu Lubiri Emmengo gye buvuddeko okutandika okufulumya ekitabo ekimanyiddwa ng'olulyo olulangira ekifuluma buli luvannyuma lwa myezi 6 okutandikawo ekibanja ku mutimbagano n'ebirala bingi. Ssaabalangira aliko okusoomoozebwa kwanokoddeyo okusinga okutawaanya olulyo olulangira omuli abasigira abezizza ettaka ly'embiri amasiro n'ebifo ebirala eby'enkizo ne babitunda. Edda baali nga bakuumi naye kati omulembe guno abakuumi banaava abasaava n'abalangiramu bakyusa ebyapa ne bedda mu mannya gaabwe. Kaakati bwe mugenda mu kkooti obujulizi buba butono kubanga oli alina ekyapa ebyapa baabikyusa dda ebirala bakabikyusa. Olulyo olulangira luliko be lutunuulidde okussaako essira era nabyo babyanjulidde Kamalabyonna. Ssebo ekitiibwa Kiwalabyonna yampandikira nga nsoomooza nti mu bantu kumpi abasigaddeyo abatannateekako n'olulyo olulangira lubaliramu okuwandiisa amazadde tusobole okumanya obungi bw'olulyo olulangira. Ensinkano eno yeetabiddwamu ne minisita avunaanyizibwa ku buwangwa ennono n'embiri Oweekitiibwa David Kyewalabye Male era ategeezezza ng'ekitongole kyakulira bwe kijja okugenda mu maaso n'okulambika abantu ku nsonga z'olulyo olulangira kubanga waliwo abazze balwerimbikamu olw'ensonga ezitali zimu. Ng'ebika ebimu ebyaffe bigamba nayo birinamu abalangira. Kati mu mbeera eyo twesanze nga bali mu masiga ago babeera bakola ebintu byabwe nabo beetakako nja kayita katiibwa kubanga wabwe tekiba kitiibwa n'agamba omulangira gwe naye nga wangabi wakobe waki. Kati mu nkola ey'abantu ababalaba ne bagenda nga babeekulubbeesa ne babayunga ku baki kubalangira mu nkomero ya byonna ne beesolosa abamu mukama wange ne bagwako mu balangira. Oweekitiibwa Kyewalabye agamba nti wakyaliwo okusoomoozebwa kw'amaanyi mu bika byonna kyokka wakukola ekisoboka okulaba nga akolagana n'abakulembeze mu lulyo olulangira okulaba nga bataasa ettaka ery'obuwangwa n'ennono ate n'okulambika ensonga z'obusika. Era mukama wange amasiro agasinga gali mu bannaalinnya mu buwandiike naye ate abaana be bazadde ate bo ne batamanya byafaayo ebyo. N'olwekyo mukama wange nga tulina Ssaabalangira ono tulina bingi bye tugezaawo okulambika amasiro ago n'okubeera nti ganunulwa n'okubeera nti gakulaakulanyizibwa. Katikkiro Peter Mayiga ng'ayogerako eri abalangira abakulu ab'emituba yeebazizza Ssaabalangira Godfrey Katikkiro Mayiga olw'engeri gye yatambuzaamu obuvunaanyizibwa obwamukwasibwa Kabaka nga mu byonna asoosowaza okuteeka abavubuka ku mwanjo kubanga bano gwe musingi ogwa Buganda ey'enkya. Omulangira nga muto n'amanya ensonga z'olulyo olulangira n'amanya ensonga z'Obwakabaka olwo tumanya nti n'emyaka 2 myaka 3 myaka 4 mu maaso lyerijja okuba ejje lya Kabaka eritaggwa mabega. Okusinziira ku nnambika y'abajjajjaffe eyateekebwateekebwa Kabaka Kintu ennono mu busujju Obwakabaka butudde ku masiga 3 okuli olulyo olulangira nga muno mwe muva Kabaka anaalya eŋŋoma ebika by'Abaganda era nga bikulirwa Ssaabasajja Kabaka nga Ssaabataka kw'ossa n'obukulembeze esiga eryo nga mwe muva abaami era nga bano tebaba balangira. Okuzza Buganda ku ntikko kiyinza otulema amasiga 3 bwe gatatambulira wamu. Ensisinkano ng'eno etuyamba okumanyagana. Kamalabyonna asabye ab'olulyo olulangira okukulembeza ekyokukuuma ekitiibwa kyabwe ng'abantu kibayamba okuyitimuka ate n'okukuuma ekifaananyi kya Namulondo. Omulangira asaana kweyisa nga mulangira sigamba kwewulira ogw'omulembe gwavaawo naye ŋŋamba nti okukuuma ekitiibwa ky'olulyo mw'ova mu buli kyokola era abantu bagamba nti wamma ddala ono mulangira. Omulangira talengeza bantu. Omulangira y'alina okusooka okuwa abantu ekitiibwa kumanya gy'okoma okwagala ekitiibwa gw'olina okusooka okukiwa abalala. Guno gwe mulundi ogusookedde ddala mu byafaayo abalangira okukyala mu Butikkiro okuva lwe yaddizibwa Obwakabaka mu mwaka gwa 2015. Fatuma Nakiwala Kivumbi, BBS Telefayina ageesigeka.